gwe omanyi muno wali abantu abatabufu b'emitwe gye bali sina gye bali mwe bali abantu balalu kuffe wano ku bantu 10 abatambula bolanga boogera kuliko 2 abatabufu b'omutwe naye nga waya zaabwe teziringa bali abeebutabika tebalinga bali abeeyambula mwegendereza abantu ababaliranye abantu batabuka emitwe omuntu akola ekintu nogaana yo n'omuntu ddala abantu tebalina wa kusula so boyinza okulowooza gwofunye omwetaasiza 10 naye akwetaasiza era nze ngamba nnyo abawala gwe oba olina omuntu akusasulira ennyumba nga ozukka n'ozukka mbu ekyenkya kiri ku shuwa ekyemisana ogumirawo weeyagulirawo gomala obulamu webuluma nga ogenda wa Kiberwa kusindikire ogende wa Anthony naye nga bwe bakuwadde olina obubalabala osasula ennyumba olina okwejjanjabako olwadde jjukira bali bo bafumbo ate Kenzo n'ayagala oteekawo enkolagana ne Amuza aba amalona amaanyi atya kisitegeera aba agamala atya engeri gy'abamumazeemu amaanyi abamulaga nti ne bbaawo nkwatagana naye kitegeeza sikwetaaga tewali kinnuma nnyo ky'amaanyi so nga ate oluli ono yali yamuwangula nti abantu baali bamanyi ono ali mu bulumi alumwa omukazi nga kyekimusaasiza bambi bamubbako omukazi bambi abaali eno abalema bagamba gwe Kenzo twakuta okiraba ekintu bwe kityo kati we yajja n'akonectinga ne Amuza n'amalona amaanyi nti kiba kiraga kibadde kikuwaga nsobola okwogera nakyo wenjagalidde kiba kiraga jjukira omukazi abasajja be baba tebakwatagana gwe oba ofiiringa proud omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga Alira Holdings bubasimi ba biodigester tanks bakutegeeza nti obanga oyagala kusima biodigester tanks ekyo kibakwase mu ngalo zaabwe 5 bweziti ensonga bajja kubanga bagiggusa bakutegeeza nti biodigester tanks zezazze mu kifo kya septic tanks lwansonga nti za layisi zitwala obudde butono ate nga nyangu za kumaintaininga za layisi zitya nti zo tozinywamu oteeka mu buteesi kirungo ekirungo nekikuba obucaafu ne bufuuka amazzi ne buyingira mu ttaka so gwagyetaaze kuba ku namba ey'essimu eri ku screen ate osobola kubanga tumanya ebisingawo emu official yona gy'osinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga ofuna videos ezifaanaganako bweziti yona gy'osinzira mu bitundu by'ensi okutulaba tukwebaza okubeera nga ate otulaba subscribinga ate tusobola okubanga tutambuza ensonga tuli powered by bannaffe ba Alhila Holdings Uganda Limited abakozi ba biodigester tanks abakutegeeza nti bw'obanga oyagala okusima biodigester tanks ekintu kyazo okwawukana ku septic tanks zikekkereza zigenda mu kifo ekitono ate n'obudde zitwala butono gwe ayina rentals ennyingi septic tanks ziyinza obutakuyamba kimala lwansonga nti zijjula mangu biodigester tanks ate awo zikola lwansonga nti zo tezijjula obucaafu buteekebwamu ekirungo ekibuba ne bufuuka amazzi ne bugenda mu mazzi so ne bugenda mu ttaka so kikuyambako okukekkereza naddala gwalina ennyumba ennyingi kale kubakubire ku namba yabo ey'essimu obatuukire basobola kubanga bakusumira biodigester tanks ate awo nga tuvuddewo tulina bannaffe aba Brain Parents Day and Boarding Primary School basangibwa Bukalango bakutegeeza ntwala omwana obeere nga ate omuwandiisa kati second term enaatera okutuuka ndoza second week ejja abaana bagenda kubanga badda ku masomero kakati okusobola okubeera nga ate omwana omutwala ku ssomero ligenda kubanga limusanyusa Brain Parents Day and Boarding Primary School yinza okuba essomero eddala lyosobola okubanga otwalako omwana kakati registration egenda mu maaso era nga bakutegeeza nti ebitundu 35 ku buli 100 libasikusalirako singa obeera obatuukirire bagamba nti mbirabe ku Saimo official kati resident director mnonyeko ku namba ey'essimu ajja kubeera nga atawandiisa omwana
n'okuyambako okutegeeragana ku nsonga za school fees. Brand shoppers basangibwa ku Kabalagala balina engoye z'abaana okuva ku lunaku olupa 12, balina engatto zaabwe, balina ebyokuzanyisa byabwe, balina makeup, balina perfumes. Kakati nabo banoonyeeko ensonga ey'okubanga ate kunyumira. Kale ate banafu ba Alapix Star Adhesive Cement Asiba Tiles gena hardware zona mu ggwanga oberenga omufuna adhesive kirungo ekisiba tiles so kifune. Tulina sponsorships essomero liri Luweero abakutegeeza nti boyagala okuyambirako omwana 50% bakuwa ebitundu 5 ku 10 then osasula ebitundu 5 ku 10. Kakati gwe yeetaaga sponsorship eyo mpereza ku ka message tuberenga tugera maswera nga tetwogera. Kale on set nina senga muto owerinye Kakali Queen M nga we muyita muze muyita Queen M. Abo omulaba wano tuba tugenda mu girl talk okusobola okutegeera ebifa mu nsi y'abawala. Of course abantu bangi basobola okumpa opinion zaabwe naye olumu munoonyaako guno omulundi gwakubiri nga mulina wano ambuuliremukko ebyendaba eno mu nsi ey'abawala bisoboka ye ng'omuwala abiraba atya n'embeera efaanaganako bwetyo. So kuva twasembayo okwogera naye emboozi zibaddewo nnyingi nnyo zo ze njagala tugabanemukko naye naddala okumpa sayidi ye ey'abakyala eri honest wala abantu benalabanga bagamba kimwagalako ayogera mazima. So anzikiriza nti ye muwala tagenda kukwenya kubanga maybe ati abantu okumulowooleza kino abantu okumulowooleza kiri she's open minded ajja kutugamanga bwawakiraba then kiri gyoli okukikkirizaako oba kigaana ddembe eryo. Nsanyusa okulaba. Kale nange nsanyusa okusanga. Nonsimulidde ka skirt. Era alhamdulillah. Era kuba nsanze Mmengo gwe tosika ebisambi omaye omwana oyo n'essimu ono nefumo zibu bulala alizo omusanga ali mu bisambi byasika naye nga kyennyo ogamba otya? Sigamba mpozi gwe agamba atya akubiita oba bakubiita gye bali balungi bakwogerako ki? Baba bakwogerako bigambo ki? Ebigambo nti omwana oyo mulungi nnyo. So basiimu webale kuba tusanyusiza kyembaagalako basiima wooli ate oba toliiwo si be bano mbu basiima ogenze ng'okyali mulamu mwana akuteerako ka message n'agamba ka mobile money ako olw'ensonga nti Gavumenti ya Museveni awe kwagaza naye ng'oli bulungi. Ndi bulungi mpozi gwe sigamba ombuzeeko we sikuleza message tompeereza mbeera mpola emanya abantu nyinza okusindikira message oli n'agira n'agamba ate sayimo ensonga za gundi zino yatandika abantu balowooza nina ebintu byenkolako specifically abamwe balaba message zaabwe mu masimu g'abalala baga yakoze ati naye yandibanga kikoosi bwoba nnyonnyola ngo bagamba nti just kyali wange just nze ngenda bugenzi ne tunyumyamu. Kale kakati wetugenda okutandikira nina wano ekintu kye nnalaba wano ekinnumya omutwe ne ngamba ke naakulaba kambiyinde bero ne bwe naakulaba nja kukubuuza wali ozizaayo ebintu wa X ekintu kyonna X yali akuwadde relationship neggwako n'okikwata n'okiziriza X wo ekisoboka waliwo akasajja kanneesibako nange nali ngenze kweyiiya embeera etabuse okitegeera nga obimanye ebintu byaki ebyembeera ngenze kweyiiyayiiyamu abo tufuna ka good time omusajja tanneesibyeko njagala kuwasa omusajja tanneesibyeko ngenda kwetta omusajja tanneesibyeko okoleke wagenda okimanya ogenze mbi byakusaaga nga ngenze kwetetenkanya siina kasimu nga manya ajja kunyamba nfuna akasimu ndabika bubi ndi eyo mu kyalo siina ngoye nga manya ngenda agenda kungulya obugoye nyinyezire e Kampala ate ngenda otuuka eyo ng'ebibye byakunneesibako manya ngenda kuwasa ofuka omukyala musumba yali musumba senga muto n'abasumba bakolako emikolo nedda nali ndi muto namugamba munange siraba kirooto kyakusoma bayibuli oba olira njiri nedda nogamba ne Mwoyo Andaga olina bbeera wano konze nedda Mwoyo alimbyemu. Kakati olwo mu time nga mukyali wamu biki bye yali akuwadde? Essimu
je smartphone je nali njagala engoye kundiisa nga nyiridde nentuuka nga nze ntuse wenjagala ebbanga lyali panvu muko wiiki omuntu omulungi wiiki emwe mumala nofuna ebintu ebyo byonna kyogamba wiiki emwe kumala okunyirira wiiki obadde kati gwe kankwate kawumbi enkyola bo batompiteko wiiki emwe mumala nekuteekamu akawumbi awo okyuka mwezi gujja muba temukyandabye kakati olwo mukwekyawa nga omusajja byagamba kati ntuuka nze byemmaze okufuna mbifunye nga muwaye kanzire ewaffe nkagamba nedda toyina gyodda musajja nga neesibako nga nejenzirukira yonna ajjayo neŋŋamba omusajja ono simu ye kanjimuddize oba nondola lwa simu akamuwe simu ye ne ssente ze nalya nga mpulya njagala zeekula nga neesibyeko ate nga nze sibyendiko okitegeera waliwo omuntu okwesibako ng'ate gwe oluusi obala birala nogamba akamuddiza oba kino kyanneesibirako singa omusajja akwesibako ng'obadde gwe owulira ng'oyagala kukita naye ng'olaba akwesibako ebiseera ebisinga ekijja mu bwongo omuntu era kanneesibako lwa bino byabadde ampa oluusi obyekuulako mpola nogamba okusigaza gwe omanyi muno waliyo abantu abatabufu b'emitwe gyebali sina gyebali mwebali abantu balalu kuffe wano ku bantu 10 abatambula bolanga boogera kuliko 2 abatabufu b'omutwe naye nga waya zaabwe teziringa bali abeebutabika tebalinga bali abeeyambula mwegendereza abantu ababaliranye abantu batabuka emitwe omuntu akola ekintu nogaana yo n'omuntu ddala kati waliyo abantu be bayita ba psycho bamanyi abaawo yongwe mulamu si mulamu wali oguddeko mulavu ne psycho gwe abagwa mulavu ne basailavu yabwe ebeetya psycho ajja kwana abanga muntu mulamu enkwana ye ya bulijjo naye aba ne laavu nnyingi be bano bosanga nga yasanze omukazi n'omusajja omulala nga boogera agulana bintu ku dduka n'amumansizaawo amasasi ne yeetuga ne yeesiba ku mukazi gw'omuntu akwesibako n'owulira nga Katonda akutaasa akutwala butwazi psycho mumanyi geno banoonyerezeeko kati noli yali psycho ningamba bannange zino nazeerira simu yiyo gundi esimu yo kwata nga ne sente ne waba zimpereza nzizayo kwata sagala indeka tosobola kumuduka ku buddusi n'ogende walala maama n'omuntu psycho nga ne woddukira eri ogenda okwesanga nga ajja kulinnya akagere oyo mukyala wange temumukwana mukyala wange gwe psycho mumanyi wa omuntu akwesibako n'ogamba asika kikwata ebintu so kitegeeza mu ngeri yemu singa omusajja abeera nga okwata ebintu n'obimuwa abantu bajja n'ebigendererwa byanjawulo nga wenkugambye nti omuntu ayinza okujja okugwa mu laavu naawe ng'abaze nti omwezi ogujja njagala visa njagala va mu Uganda wena ayagala sayima akasente ajja kukola ki ajja kampa agenda otuuka ewuwo ate gwe oluusi oyagala biwanvuwe so nga ate ye teyakugambye ekigendererwa kye okitegeera ogenda olala ate atandise okwejjako obulala ogenda olala ate nga takyayagala alaba oli mumuwanvuyiramu ate si bye byabadde ebigendererwa bye kale kakati ate mu mbeera ey'obulungi nga tewaliko kyanjagala kwejjako ne just relationship ewedde abadde wampa flat screen eri abantu abazaayo ebitono ebintu be batono ate mwegendereze nnyo abantu balimba abantu baagala kweraga niye yayogera ebintu ebyo Makula yakyogera naawe obujulizi wano Makula tali mu showbiz omukyala musumba taba mu showbiz ate mwakola ki mu kamera omuntu yenna ali mu showbiz omanyi ekitegeeza weefuula ekyotali osanyuse fani wa kulaba oba enjala ekuluma gwamanyi weewola kagoye tula mu kamera fani agambe yoye wange Queen M wakabye $2 million bantu bali mu showbiz bali wano balimba mwegendereza ebintu ebimu omanyi sayimo sagala kwogera bintu byesitategera te njogerera w'amazima teri ansasula nsiiba njala yange mwegendereza abantu beeyogeza ebintu kumbe banoonya kamera balimba beeraga ekyo okikola kubesinga ku bulombolombo bufuga showbiz oba ng'okisinzira ku bakyala nga gwe bw'obamanyi eyo gy'owangaalira kuba kyenjagala eyo gy'owangaalira mu bakazi olabyeko ko lyava mu relationship nazaayo ebintu kati kankubuulireko ekintu kimu
emabegako awo mbadde sisiba nviiri ng'omanyi lwaki sisiba nviiri nga siyina ssente oli nga wambuuza owaaye nga tosiba nviiri nga mugamba ebyekika kye binkola byantuulako byaŋŋaana ye nenzisiba wano biyinza n'okunkuba naye nga ndina kyobyuta enviiri zaki naye nga nze nkimanyi nti sikola ki siyina ssente naye nga bali eri obutabalaga mbeera saagala bannyingiremu nange nga mbokya muliro cu ekyo okitegeera kati mwe mugenda kudda ku nsi abawala balimba kuno abantu bafeekinga obulamu tayagala omutuukeko manye kikyali akuwa birala n'alimba gwe noddaawo oli akujje mu bufumbo bwakulimbalimba omusajja Simon omanye ebintu ebikyasinza obbeera ebizibu Kampala kuno bibiri ew'okusula okufuna woosula n'ekyokulya n'okufuna kyolya omanyi bizibu nnyo ku nsi kuno osobola okutuuka Kampala n'obula wogenda wosoluba kati gwoba oyagala okakasamu ekintu kino kyenjogera babale population bagambe kati population ya Uganda ku 100 be basuza n'abatalina waabwe wennyini nti nesuza bali bameka ojasanga nga bali 40%. nga mu Kampala tulinamu akakadde akyo gye kiri osanga mu kakadde nga mu Kampala mulimu abantu kakadde kamu naye nga homestead ezitudde ne ziyimira zimitwala ana oli ne wala yepangisiza kazigo babasuza gwe bakuŋŋaanya abawala abalungi nga tebalina wasula tobamanyi n'abawala abalungi musula bubi bannaye tobamanyi osanga omuwere Kampala nga alabika bulungi awunya bulungi naye nga asula wabi nga talina na wasula omusajja akeera mugoba nga amufulumya nasimanya bagenda bbaala ku bbaala babagamba formality kyeki mubi ebiriko mbubba kukuba bbaala ku bbaala kyekiriko kumbe abaza wa kusula obudde bugenderere alina wa kusula kati kikyabala ndi kangene nkube kabbaala kabbaala abantu tebalina wasula kati oyo omuntu bw'atyo agenda kujja kusanga ng'olina ewosula omwegomba agambe nze nkuba ebbaala omulaye ng'anyirira ebisambya anyirira ekkala akutta akasawo ka bbeeyi ogambe mwattunzi ono omusajja nsembya n'akazigo ke kansasulira wano kangende ewooli ogenda omutuukako mugamba mbw ate waŋŋamba oli bulungi nga nange bansuza akwonoonedde ama nekyo kye nali njagala okwebuuza ate kireetera okunzijukiza nga nze olumu ndabanga ekizibu nenzijja mu bbaala nenvaamu n'omuwala ngamba kyangu kiti omuntu yavudde wuwe ng'ayina ew'okudda omuntu yavuddewe kale ne muyinza okwekwala muyinza okwegulira omwenge naye omuntu kimwanguyira kitya okumutegula n'omujja mu bbala n'omutwala ewu nga abadde alina gy'agenda abantu tebalina wakusula so gweoyinza okulowooza gw'ofunye omwetaasiza kukume naye akwetaasiza era nze ŋŋamba nnyo abawala gwe oba olina omuntu akusasulira ennyumba nga ozukka n'ozukka mbw ekyenkya kiri ku shuwa ekyemisana ogumira awo weyagulira awo gomala obulamu webuluma nga ogenda wa Kiberwa akusindikire ogende wa Anthony naye nga bwe bakuwadde olina obubalabala osasula ennyumba olina okwejjanjabako olwadde jjukira bali bo bafumbo tobakubira bakubira bakwetaaga tokuba akubira yakola ki yakwetaaga sajja omufumbo yali akwanyeko sajja omufumbo yali akwanyeko nga mweyagala byalaavu va mu bino ebyalaavu Katonda oyogera n'ebiseera ki nga yakubira ate jjukira nali mwana muto kati buno bwana obuto bukubakuba amasimu kati nga watuuka ewaka kuteeka mu blacklist nga teyitamu kati bw'otuuka nga omuyoya nga oyagala mulabako yalina okuyoya omusajja omufumba kubira akwetaaga okitegedde ate wali okyali muntu bakusombako okujja mu bbaala ne bakutwala okunzija mu bbaala lwaki engeri gye kiri mbunze njagala nnyo obuliri bwange ne mu bbaala we ngendayo mmalayo n'essaawa emu kati ki ekinsuza nga ntunula nga nina obuliri kiri ki ekiri mu buliri bw'abala abantu abamu mmwe mutandika okwegendereza ensi n'abantu bye bagamba abantu balimba abantu balimba abantu bayaaye ogenda kati osobola osanga n'omukazi nga bamukebera nga amagi oba gali wala oba nga tasobola zaala oba nga takola ki nekimulumira omwo n'aguma gwe nojja n'omugamba lwaki tozaala n'agamba
Leero mwabazaala ng'obubizi nze ndi ku family planning temulina family planning gwe n'okasuka akaana n'okasuka akali n'okola ki nawe n'ojja mu bufumbo n'ogala n'ozzaala omusajja n'akugoba naye nga wakoppoli naye nga yakusigula yalina obuzibu okitegeera abantu balina ebizibu tebaagala bibalaga okitegeera nga maybe kyekituufu onaagenda okaabira buli omu tosobola naye kati gwagambye ogugambo oguwuliriza gukwononedde obulamu kumbe ye ali birala okitegedde kati kyekyo kyenjagala obbagamba eno ensi gye tulimu yakwebuzaabuza wefuula ekyotali nze ndaba nnyo abantu oli nagamba nti kubulire toyina ssente oyagala kujja ssente ku mugagga omanyi kyolina okukola kera bulungi yambala faanana ng'abagagga genda maaso g'omugagga tandika okwogera ebyekigagga naye oba tolinamu yadde n'ekyo n'egikumi waliwo omuntu ayogera ebyekigagga mu maaso gaawo n'ogamba oba kasha amuweddeko buggwi kamuwa osanga nange ali kasha aggwa ku bantu n'omuwa awunya bulungi omusanze mu kifo ky'abagagga emboozi y'abagagga jasi kyabulako kashi gwomanyi abantu abavuga emmotoka awo nga nasi zaabwe ng'essaawa yonna bazisika naye nga gwe woomulaba n'omulaba ku mmotoka ogamba omusajja kirabika ssente zimuweddeko buggwi olaba yagula emmotoka ey'obukadde 2 alemu atya okumpa azimuweddeko kamulekemu najja n'akudingisa n'akulya n'akuzaayo naga kashi biki ATM sima biki kumbe tayina kyogamba omusajja asobola okukwana omuwala n'amulira ku ssente ze babikolera ddala nezya n'ekukwana kati olaba gwe osobola oba nga olina emmotoka oli omwana ali ku kamera najja n'agikusaba okitegedde kati olumulaba ng'agivuga ne wamuvuga n'amutwala oba ewa n'amukozesa byamukozesa watamuwa ssente ekimujjira agamba kaŋumemu omusajja ajja n'agamba bajja kumpita omuyayi olaba yagula emmotoka ya bukadde 2 lwaki simukabira ekizibu kya mitwalo 3 n'agimpa kaŋumemu leero nneme kaaba no asking for money on first date n'aguma kumbe ali ku afere abantu bafere abantu balimba era mwegenderezi kale ekyo nno tukitegedde kyali kinumye omutwe nengamba bwe ndi kusanga ndi kikubuuza kakati naawe ekirala ekiriwo oli mukazi era si tukyali kumboza aba ex singa ova mu relationship emu nodda mu relationship endala ddi lwe wandyagadde ex wo alinaane famire yo oba relationship yempya relationship tegeeza gwe ne boyfriend wo ddi lwe wandyagadde basemberegane sisobola kwetaaga yadde n'eddakiika emu lwaki olaba mbeera nsobola obbeera n'obuze nga nina bye nali nkola oba byenkweka olaba ono waabuusa oli ate abasajja beegamba okimanyi muna abasajja tebalinga bakazi temulinga bakazi ng'omukazi asobola owala namujja wennembe ateesemberera yadde nako n'abasajja basobola okwegamba ne bateeseganya ne bakivaako ne bakuta ne bakuva nako bo ne basigala nga bamikwano wali aleka okimanyi munno omukazi woyagala bba wa mukazi nga tuli bamikwano fena tuli bakazi nenjagala bbaawo okimanyi mbwa omukwano gufa ne twekyayira naddala empalana ne tuzitwala wala naye kimanyi mbunno osobeera ng'oli musajja naye ni musajja ne mulya mwenna kakazi keekamu ne mukagoba mwe ne musigalawo musanga tunyumyako kinyumye ne musigala nga muli bamikwano kati ekyo abakazi kasita bakizuula kiyitiisa nnyo abasajja okukolagana ati basobola n'okunyumya bo ne babeera bakyali gwe ne bakuzza ebbali ate kaakati ekyo ekintu kiri mu ngeri 2 nti olaba olwasooka Kenzo olwema ng'afunye amuza amawulire agaaliwo gaali galaga nti Kenzo akola ki akaaba alwema amuleseewo kati Kenzo ne we yali kwanya omuwala muli naye aba agamba naye n'omusajja omulungi gwe baleseewo buzibu ki
takola bulungi ayina ekizibu luminati omukazi yamuleseewo lwaki yamuleseewo serebu sente alina biki buli kimu tulabanga akirina ng'oluusi oyinza n'okwesanga n'omuwala gwakwanye gwayagala owasa adda muli naga naye olaba ono serebu munne naye amaka gamulemye kirabika ono omusajja kiki akalinawo obuzibu ng'ebibuuzo biri nnyo ku Kenzo nga percentage esinga bagamba kyani nga kyalema nga yakikola ki so mu first half Rema yakwangula yakubeemu 0 yawangulemu 0 8-0 yamukubira ddala kyali kyalema okitegeera kati bino ebintu obimanyi music alinga politics mbu leero ogenda kujja oyogere kino naye abantu bajja kimanyira mu matu olina oteekawo ekirala kisooke kikuvugeevugemu era oyongerewo ekirala kati omuzannyo tegwalina komaawo abantu batuuka ne babimanyira ne bikola amawulire ne biggwa netutegeera nti Hamuzabba wa Rema Kenzo beekyawa ne Rema kati buli omulamu bwaggwa buli omu bibye ono azadde omwana nga naye akivugira eyo kati wekyatuuka ate Kenzo n'ayagala oteekawo enkolagana ne Amuza aba amalona amaanyi aba amala Rema amaanyi atya kisitegeera aba agamala atya engeri gy'abamumazeemu amaanyi abamulaga nti ne bbaawo nkwatagana naye kitegeeza sikwetaaga tewali kinnuma nnyo ky'amaanyi so nga ate oluli ono yali yamuwangula nti abantu baali bamanyi ono ali mu bulumi alumwa omukazi nga kyekimusaasiza bambi bamubbako omukazi bambi abaali eno abalema bagamba gwe Kenzo twakuta okiraba ekintu bwe kityo kati we yajja n'akonectinga ne Amuza n'amalona amaanyi nti kiba kiraga kibadde kikuwaga nsobola okwogera nakyo wenjagalidde kiba kiraga jjukira omukazi abasajja be baba tebakwatagana gwe oba ofiiringa proud balwanira nze abasajja babiri omunene mu music industry n'omulala mulungi dokita abakazi bamanyi n'okugamba olaba amaanyi ga wansi wano olaba okuwooma wooma osirike bye bambamu wooma osirike gwe abasajja babiri abamanyi basobola okukaayanira oli akaaba n'ono ankuba mbaga wooma osirike atambula wooma osirike amaanyi g'okuwooma kali wooma osirike oyo bamuyiyeemu amazzi abasajja okwatagana kiraga nti Kenzo aba alaga nti tebinkwatako let it go nakita kati mirembe gye gikola ki gyetaagisa kati omukazi kiba kimuteeka mu kutya nti lwa nsonga Kenzo ayinza obba alina omuze gwe yali amanyiyo oluusi ogwamuleetera okwawukana n'omukyala olaba waagukuba Amuza Mukama ne kamu amugamba nonno oyo ali enva nonno oyo yali asirikira ssente kubanga babeerawo boogerezeganya omuntu asobola okuva eri n'agamba kati nawulirako eyo nga bagamba eyo gye luserengerera omanyi nange mane mundekere okumpa olugambo lwammwe mumanyi sisirika wawuliraki nawulirako mbu omukulu omu yajja ewaka nga bakyali bafumbo mbu we yajja ewaka akebera eyo gye batereka ssente z'emikolo eyo ewabeera ebyama aba akebera eyo mu luumu ezo eziri private n'asanga akabindo k'essente nga kakubyeko nga obimanyi emikolo gisasula kikisasula ng'omukyala era atereka nga wozimanyi ssente z'ekikyala zino kati omwami waziraba n'agamba omukyala ono yakolakolamu dda bw'ati mukyala ono anaafugika abalaka ki nga wobimanyi oba oyagala omanye munno kyaliko omwami nga addayo afuna gwagambako ng'agamba naye ono omukyala nga kitandika omulumya omutwe lumu ng'ajja ng'akaabira nga naye woona okebera eyo mu bintu bya mukyala wo n'osangayo bukadde nga buna n'ogamba naye bwaki yavujjeewa kale gyabujje naye nga tabunnabungambako aye tupulaninga kyekimu twakagula enju twakakola ki n'ojja n'ogamba omanyi bebi emmotoka yafudde ate gye nkozesa okukola ki okutambula ogenda ku mirimu
naye oba olinayo ng'akakadde kamu nyamba nkanike emmotoka naawe okimanyi sente zenzijja ku mulimu nina okukozesa ki emmotoka omukyala n'agamba maama nno okubye kafu wonsangidde wano oludda ogumpa akameeza siina yadde n'ekitya mbadde naatera kusaba gwe siina yadde n'ekikumi kiki kyo ekikugira mu bwongo anyimye anyimye wa mutima mubi otandika okola ki kuba ne sente nazirabyeko otandika okwekengera laavu ng'efa etya etandika okufa mpola mpola naye ng'otandika okwebuzaabuza ogamba olaba atandise okugaana okumbeererawo mu mbeera eno bwe tuligenda mu maaso eyo nga bitabuseemu anaabeeramu laavu etandika offa omukyala akanya aleeta kajuyisi fukamira taata gundi kumbe taata gundi alina kyakulabako kyatasobola nakwogera kyagambye bakyaliibe kati olaba taata gundi wakuba nyukaki wakama nti oyo tasirikidde sente woowe olaba nyukaki wo laavu we bagitabula so mu bufunze buli muntu aba n'omuzeegwe kati ng'ova mu relationship okudda munda tewandyegombye kulaba muntu wo ng'alinteractinga n'omuntu wo omukadde lwa nsonga nti basobola okubaako bye beegamba kyabulabe nnyo tebalina nakwemanya okitegeera olaba ono wamugamba omuze omukadde abasajja mwogera abasajja temulinga ffe abakazi ate olaba badde bagamba nti ekyo kivimbisa mukazi ndikakati abasajja bonna baby mama baby daddy mulina mu ngalo zange n'omusajja gwenjagala bonna mbalina mu ngalo zange kati bacontrolize bali mu kukola byonna bye baagala omukazi yaba awangudde pressure eri awo abo bye boogera tebabimanyi omanyi nze njogera kyennengera wali straight to the point si kyama tekirina nze mu kulengera ndaba nga tekirina ngeri gye kikola naye ate omu kimukolera lwa nsonga omu ku abo ababiri ku Kenzo ne Amuza waliwo alina kaabala nga ye kamukolera ani alina kaabala Kenzo abala ki mawulire mutima mulungi tigatsaazi n'abantu bagamba bambi bamubbako n'omukazi naye musajja wa kisa nnyo talina nnugu bambi kisajja kyatu tekyalina na buzibu omukazi yagenda naye kibambi kitaata kijja ne kibuuza ne ku musajja kimulaga tewali buzibu Akenza alina omutima omulungi musajja mulungi teyalina buzibu nti yaba ataddewo ki nti kale yadde bamubba amaziga kale nakaaba naye era nsigadde nkola ki kiba kiki kyani kati alina 8 bali balina 2 kati ng'omukazi olowooza ki ekyolekedde famire ya Amuza essaawa zino currently wakati w'omukazi kati Amuza amaze okusanga Kenzo beehaginze ki ekyolekedde amaka gaabwe ki ekyolekedde okubeerawo okusinziira ku ggwe ng'alaba ng'omukazi ndabanga abatandise olya amaka gaabwe magezi mpola mpola nga tebamanyi batya ati omuntu aba atandise okulya naye amagezi kati kye balina okukola okugawangaaza balina obijjako mu kamera ate tebajja mu kamera naye Kenzo agenda okujja okuhaginga Amuza amusanga wali kamera nga of course ayagala omuwa hagani ne kamera wezitalina kyazikolera kati nze kankubuulire nayagalako kuba emikwano 2 mite emboozi nayagalako omu ate ne mmala ngenda olaba nga biyinza obutaggwa bulungi nenjagalamu omulala sikutegedde osooka n'ofuna ono ne tweyagala ne muggusa n'ensonga kati ate owookubiri otandikirawa ngenda olaba nga alina gyantwala ewasingaawo ng'amaze okukwana oba nga tannaba kugambako nga tuli era muba mweraba naye naawe abasajja obamanyi bacekezi bacekera ne basirika okitegedde gomanyi balandiro lya bacekera abapangisa gomanyi bamuula abajja okyala ne bacekera abakyala beewaka gona ensi ogiraba bulabi oba tomanyi byama bigirimu otyo omaliza mukwano gwe odda kwoli kakati awo kyange awo kyali kyange lwa nsonga bano baali tebakwatagana okitegeera
baali tebakwatagana ng'omu yeegalirira munne bambi omukazi mundekere bambi ki nga noono avimba agamba simuta nga laavu eri mu 10 awo nzaaliwo gwe bakola ki gwe beeguya okitegeera naye akaseera kaatuuka ate bali ne bagatta jjukira baali ba mikwano omukazi tasobola kwawula basajja omukazi ayawula ebyo ebisajja ebisirusiru ebitalina kyakkola n'abasajja nga balina bizinesi etegeerekeka omu akivaako n'afuna kuba n'abakazi abangi abalinga ki omu amala n'akita okitegeera nga babeerawo awo ebbanga era nga baddamu nga banyumya kuba omu yali yeetaaga munne nga mwetaagako bizinesi nga babeerawo naye era ng'oli afunira ona ebikazi ate era amujja ku ki ku mulamwa naye akimanyi mbu nno baamala bo ne bagattagana nnyo ne bakola na bizinesi nnyo nze ne banziza wali ebbali nze n'enkivaamu n'owulira ate gwe kitandisa okukumalako emirembe ne batuuka ne bagaa kati ono yatumazeeko ki yayawula yalemeseza n'ebirooto genda mu maaso ne bizinesi na buli kimu kati oba oyagala tugire mute mu bulumi nange namuta mu bulumi ne bakize ki ebbali naye singa nali mugezi nga waliwo ebyenfuna eby'amaanyi nali nina olwana nnyo baleme kukola ki kwegatta nti kyabulabe nnyo eri X ne current okugatta emboozi kyabulabe kyabulabe baali kukanyuga ebbali ne bakumala amaanyi bayinza okukwatagana ne bamaliriza nga bakusambye ebbali ne bakutwala eri kyabulabe kati omukazi wakati nga bbaawo atandisa okukwatagana ne X nga tokozesezza maanyi oyinza atya okukyaya bbaawo X wo ne balekerawo okumiitinga X kusala bigambo musaleko ebigambo muwayirize kati nze gankubulire tukabe kati njagala weeteeke mu bigere bya Rema ofune ebigambo by'osala nga bombuulira yali luminati ng'akola ebintu mu nju bye sisobola kirabika ekyo kiba kirabika nze ndaba ekyo kiba kirabika nti bayinza olowooza nti okyogeza busungu ate nze ndaba agamba gwe sayima abantu basala ebigambo ku nsi kuno gwe tomanyi namanya wenkugambye osala ebigambo njogera kipya nze nina mukwano gwange yaŋŋamba nkubuulire Queen oli muwala mulungi oli mukwano gwange naye nkimanyi ngenda leeta babba bange bakwegombe naye nsonyiwa nze nkusalako ebigambo mbaana akaleeta bba wange kyensooka omugambe mukwano gwange Queen naye akola ati akasane kayiika nkutandikirawo so that ekirowoozo ky'okukwana nga tekinnajja kasa ke kasooka nti oyo mulaba maama kimalaaya tekigigitiki ayinza okukuba akasa n'omusajja appetite ne zimuggwako kati gwe toli mufumbo olowooza abakyala bameka mukyala wo bakuba akasana oyo ng'oluusi akulaba oluusi wamukubye eriiso najja okubuulira oyo bintu n'owulira nga omutima gufudde ensi yadduka ensi yavaayo eyo gye mwali mumanyi bintu kati byakusala bigambo olina kutandika kusaaba Kenzo Kasa kale engeri gyali taata w'omwana naye tolina kiganya nnyo anga tikiwedde kati batandisa okumiitinga guno omulundi gwakubiri beesanga ne beekuba ebifaananyi beehaginga ono afuuwa ono ssente kati ekibuuzo anti ogunaddako okufuna gye bamiitinga kwenyumizaamu mwana ono omukazi awunya akamwa wabeera ng'otya naye sigamba mbu yeye naye era abasajja beenyumiza temwenyumiza omukazi banenga mukambwe nnyo yegwe wabeeranga naye wamukolanga otya temwenyumiza abasajja ennecha yammwe njawufu nnyo kufa abakyala etya njawufu nti omukyala omubbako omwami we temuddamu kukwatagana so tewali mukisa gwa oli kunyumiza ono kikyaliwo ate wabaawo naye ekyo kikolebwa abakyala bagezi najja n'akutega n'agamba nnyumiza kati tukoze tutya omwami omuvaako oba si kyo najja n'akuba omwami akasagwe n'omukyawa ye n'amwesigaliza naye abasajja banyumiza dda
bintu webityo nga bitabuse kale kusema official kwoli ndi ne queen ono tugenda maswera nga tunyumyako ku nsonga z'abawala n'engeri gye bakwataganamu ne ba ex baabwe yesho yagoni wagira ya Martha Mukisa esho ya Martha Mukisa yamusaze ng'omwana ow'obuwala n'engamba n'abawala babwe tulaga anti omuzannyo teyagubala bulungi oguli ogwa ekintu kiri bwe kiti olaba music oyo music alina politics waayo era bana abasajja ba Jeff Chiwa bategeera nnyo endongo eyo nti lwa nsonga omuyimbi woba opromotinga music naye muteerako ekintu ekyokubiri ekirala ekigenda opushinga ewatali music kati kankugereze ku brand zino wammanga nti we bagamba Shiba omumanyiko ki hakuna mata ayimba we bagamba Wininwajo omumanyiko ki hakuna mata ayimba we bagamba Lydia Jasmine omumanyiko ki mukona myate muyimbi we baga naye Simon awe we bagamba Chameleone omumanyiko ki mulwanya ate muyimbi we bagamba Palaso omumanyiko ki Palaso muyimbi mulwanyi yagira mu buvuyo enwe naye alina mu buvuyo ayinza obutalwana naye ayinza obba obuvuyo bwa family bumutambulira we bagamba Fik Famiko omumanyiko ki muyimbi naye yagira mu fashion yamutunda nnyo kyenjagala okulaga nti ogenda otunulya brand zino ennene nga buli omu alina ekintu ekyokubiri ekikola ki ekigatta ku music nti music wasirise era ogenda olanga omukazi waba talina music adda nnyo mu bufaananyi ateza akawato tewali ndansolo naye ateza akawato at least omuntu ali ebweru alaba akawato agambe naye ono story ki muyimbi kanzije nchekinge ki ennyimba nti walaba ati Wininwaje dansolo abuzeemu nga jagira atega ngogamba kibadde kibuze ne hani kino ekikazi kanzireyo ndabe ne ku YouTube ebintu ebityo kati we bagamba Martha Mukisa inaki ndongo we wataba ndongo ki ekiriwo endongo yo kati yeemalirira kati we bagamba Spice Diana omumanyiko ki omuziki enyambala no of course no yamasula yateekako charity yateekako charity nti wagenda olaba nti tewali mabinagana anyeenya ebisambi buli omu ayina fese ennungi bangi bayina oleese ki wabeera wayina ekizibu ng'agenda ayamba nti wabeera yeeyo omuntu omukulu omukadde atamanyi na bya music kana akawala kayina omutima omulungi keekaani nti n'abatayagala bya music amubaguza olw'omutima gwalaze mbukimbw akoze eki ayambye kati abantu abamu bajja buzimu ndongo tebakimanyi nti endongo yokka tesobola kwesindika olina ogisindikirako ekintu ki ekyokubiri kati Martha Mukisa alina ki ekyokubiri kye yateekawo kisindika endongo tasaaga ate n'ekirala kati yagaba bulungi nonga ina politics waayo onsonyiwe omanyi saagala limba abayimbi bagaba teyagaba nosekabera serious teyagaba awo tagabidde ani awo mutuufu radio presenter promoter manager yagaba sente naye awo mu ndonga waliyo abantu abamu nga newomuwaka kadde nga togabye ekirala takalaba bakola waabo benjagala omumanyako Queen gwababeeramu abayimbi mulimu abantu abamu mu ndonga awo nga newomuwaka kadde nga wookamusindikira oti agenda kubayo oluyimba ng'omulundi gumu ebiri awummule oddemu omukubiraga anti naawe abantu abali bwe batyo bangi maama bona agenda nga buli omu omuwo bona amalako wakola otya ate biki ogenda olaba era nga akasente akagalirako wali akole nnyo obutaweera gwe gye weegendereze ng'abantu abamu abaagabako era ebatuuka nga era bababeereramu nga kayakola nnyo just bya ssente engeri gy'alinamu akasente ake kayakola nnyo kankuwe ssente okole ky'olina anti manager yakwasaganya manager yeyeetuukirayo kyovola kyo teyagize
Muyimbi alina okwetuukirayo. N'abayimbi batutwala Jeff Gunte yatuuka nga Shiba teyatuuka nga Spice tatuuka. Abayimbi bangi Shiba yakatandika okuyiriba. Shiba okimanyi muno yeeyiribira nga ajjaawo. Nga agenda osanga Jeff. Omanyi yeeyiribira. Kisoboka. Okimanyi yeeyiribira. Diana yeeyiribira osanga Roja yeeyiribira. Abaana abo beeyiribira ne batuukayo basongolwaita baba bamanyi baani. Ate n'ekirala nze kati kankubulire nze nayimbako. Nze nali natandikako okuyimba. Ky'ekyabaawo. Eddoboozi ng'olina? Obadde kinze nkuba dansole eddoboozi ddene nnyo. Nze nayimbako. Uganda erina n'ebizibu nze kubulira. Gweno ddaawo. Nze nayimbako naye ebiseera ebyo yali boyfriend wange nga manager munene mu industry saawa zino. Naye yangamba ekintu kino wammanga nkubuulire tomanyi politics wa Ndongo. Wena alaga abantu nti nze bbaawo tebajja kuba kayimbako yadde n'omulundi n'ogwo. Naye oli wooneegenderayo yaŋŋamba nga weegendereyo omukoleki oyogere naye nti weeyogerera naye agenda kulaba ng'oli muwala mulungi. Akuyambe ng'alinayo ki essuubi nti nja kikwana kankiyambe nkikubire nja kikola ki naye n'aŋŋamba naye wennajja neŋŋamba nti ono mukyala wange muyambe ojja alaba ebikono awo nti oli olusi ebyo bikolebwa muntu ng'alina ssente nti oli olusi ajja agamba nyambe ng'oli yazina ndi ku kiki ekyo ogenda kwesanga nawe obadde kyenze nagamba saye siri ku byakwebuzaabuza nkugambye kwesanga nga bawala bali eyo balina zi management zigaba ssente naye aganya bw'oba teweetuukira mu bantu okuba kizibu. Ebyo ebirowoozo bya Queen M abijja mu bawala banne bwe kiri? Embijja ku ground. Ovira ddala ku ground najja eno n'abituleetera. Beera nnyo mu bantu ba bulijjo sibeera kyanja. Nakulubunja muleeta wano ambuulire engeri abayimbi abakyala gye bakolamu ssente ogimanyi? Ngimanyi ngitandikirewo. Jja kujja mu Shendala ombuulire abayimbi abakyala engeri gye bakolamu ssente n'avuga emmotoka ya bukadde 2 ng'ayimbira emitwalo 5. Magezi Mazaali guno omulembe singa gwali nti adi worker pays nga we mukigamba nti akola ennyo yasasulwa singa abalima be basinga obugagga singa abakola ki abooza engoye ne basima ttooyi ne bajja bbi mu ttooyi be basinga obugagga naye guno omulembe si nti akeera essaawa 11 n'agenda mu owino okukola yalina poloti ennene wabula osobola n'osanga omwana ng'ali kasimu weekati naye ng'awaakinga simaati olunaku ne luggwako n'afuna akakadde ke n'asasula lenti ng'ali mu nju yaawo naye ng'awaakinga ki guno omulembe gwa Museveni gufe balinga omuntu ow'obwongo kyova olaba Namasaka bongedde okwejaga era ekkuba eryaguddemu lyabakoze bubi nkuddiramu Abanamasaka bongedde okwejaga. Kale, that's it for today. Abantu bakagala kubya Senga Pose wagamba bakunonye ku WhatsApp ku bundi ku TikTok oyo. Banonye lwakubanze kati sogere ebyo bya Senga ebyobuliri sibisobola. Omuntu abagenda kujja wasenga bugenda mu. Wasenga njogera bintu bya bulijjo. Okitegedde. Abantu abamu baagala ebigambo ebinene nsimanga ebiki bintu ate nze kati ndi modern Senga. Zola kati nsikina na mu Luzungu Oluganda sirumanyi. Babulidde. Abantu abamu baagala ebintu ebinene byesiso naye nga kyenyinza obbagamba kyenyinza obbagamba omulembe gwakoze ki omulembe gwakyuse abantu abamu naddala bali e Masaka eyo najjako eyewa mukyala naye nalemwa osula mu luumu zammwe muwemula ebintu ebinene ebintu ebitajja okitegedde ebintu ng'omuntu akiwulira n'agwira nawo ebintu byakyuseemu muntu teekamu ku Luzungu kazungu katono funayo bugambo bwonga 3 waliwo ebintu ebinene nga tebikyali mulembe gwakyuse mu updating Senga muto
Mbeera